Timu y'eggwanga y'okubaka ya Egenze y'emu ku timu ezigenda okwetaba mu mpaka eza Vita Netball Nations Cup ezigenda okuteekebwa e Bungereza omwezi guno. Ekibinja ky'abazannyi 13 kisibiddwa okugenda mu ggwanga lino okwetaba mu mpaka zino ezigenda kutandika okuzannyibwa okuva ng'ennaku z'omwezi 2 okutuuka ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi guno. Timu eno esiibulwa minisita omubeezi w'ebyemizannyo Peter Ogwang era akubiriza abazannyi okukuuma empisa nga bali mu ggwanga lino. As government, we have supported them in terms of elite allowances which they are going to be paid, because according to the MOUs they signed, there were obligations which the host nations were going to take into, and for that matter, technically I tried to sit down with my technical people. They advised me we could not be able to pay them beyond what was provided for, because that would raise audit queries. Empaka zino zigenda kwetabamu amawanga 4 okuli Uganda, abategesi aba Bungereza, Australia ne New Zealand. Egenze egenda kugula olutalo lwayo mu mpaka zino ng'etuuka ne Bungereza ng'ennaku z'omwezi 2 ezzeeko New Zealand ng'ennaku z'omwezi 21. Ekigendwa kyaffe kulaba nti tuzanya bulungi okusobola okufuna points ezinaatuza mu kifo kyaffe eky'omukaaga kitwalimu, tube nga tusobola okudda mu first 5 ezinaabeerayo omwaka guno, kubanga first 5 zizanyibwa nsi zokka omukaaga ezikulembedde. Kale n'olwekyo ffe omubeera namba 7 tekisobola tubeezaayo. Kale n'olwekyo twagala tugende. Irene Eyalu, kapitani wa Egenze, agamba guno bwe gugenda okubeera mukisa gwabwe okweragira ensi yonna nti Uganda omuzannyo gw'okubaka egumanyi ng'ezannya n'amawanga agasinga ozannya omuzannyo guno mu nsi yonna. So many people are looking for ways of getting professionals outside, like join the rest of our players who are playing professionals. Secondly, in the world ranking, we are number 7 as I speak right now. We also wish to improve on our rankings, because once when we get chances of going for these international games, they always matters a lot in the rankings. Omuzannyo gwa Egenze ogwokusatu egenda kuzannya na Australia ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi guno.